tewali yabuuza statement Museveni gyakoze yali ategeeza ki wabula baakuba mu ngalo nabagamba nti bw'oba oyagala okutegeera Museveni bw'akola statement ategeeza ki bw'amala ojjoogera tandika okwetegereza ekitambula mu gavumenti gyakuba otegeera bw'ati bwe yayogera. And I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. Okitegedde. Bw'omaze okitegeera njagala video ya leero saagala muntu ng'olina lwamu mutono nnyo njala tugikwata empola. Njagala ogenda okuva ku video ya leero ng'otegedde mbasaba leero mwenyigirize mufube okutegeera. Lwaki? Nina akatambi akalala ke ngenda okuzannya. Omwami nga nnyonnyola butya family ya Museveni bw'etutte eggwanga ne bwe managiza ebintu bino. Wabula kankuzeeyo. Nyandi Yosoferi mu 1986 ng'amaze okuwangula yasooka n'asala bayindiginansi bonna n'abasala n'abamalawo nga teri muntu asobola kunyeega buli omu ng'asirise nakati akyabatta era buli omu asirise ffe tuvudde okwogera ebigambo bino n'akuliyetinga opposition eyiye ku bubwe. Abantu badde batubuuza ebintu bya NRM Delegates Conference nga mbiwadde nnyo time. Gayi wange muganda nge nagamba omuntu gwe bayita critique wo oba omuntu akulima empindi ku mabega muwe nnyo obudde okusinga omuntu akubuulire omuntu akuyita mukwano gwo. Nkiddamu omuntu akulima empindi ku mabega muwe nnyo obudde owulirize ebigambo byakwogerako olumu aba akutereeza. Gwe kyotamanyi nti okola ensobi aba akutereeza atya. Critique ye muntu aba ayogera ebigambo gobelooza nti akuvuma akutyoboola akumazeeko emirembe naye omuntu ayinza okugamba nti akola ekintu n'akuyamba buyambikkiriza. Kati ffe ebiseera ebisinga bwe tubagamba temutegera bintu bino. Mu kalulu ka NRM akabaddeyo okuva lwe kaatandika tubasomedde buli kyonna ekibadde mu Buganda n'ebitundu byonna ebirala nti NRM ey'Abanyarwanda ejjidde ddala ekifaananyi nti Banyarwanda bakoze bafuga eggwanga. Mwenna bagoberedde Delegates Conference ya NRM ebadde Ekolo. Omukyala Anita Amongi Nabatulege yagambye atya. Deputy Speaker yavaawa mu FDC, Speaker yavaawa mu FDC. Bwe badde bawadde Rebecca alitwala Kadaga okwogera ebyafaayo mu NRM. Yayogedde biki? Bwe bawadde Anita Amongi gwe baga nti yakamala mu NRM emyaka 3 yayogedde biki? Njagala onteerawo statement emu gye yayogedde mmanye nti mwadde mugoberera. Agamba volume off please restart your phone ebisigadde ojja bisanga. Njagala wandiike wana statement Anita Amongi gye yakoze. Yes, video wanzo kuba gikwatamu. Kuba ndaba wano eri stack. Kamba jukiza. Yagambye bwati. Yagambye nze Anita Amongi nina new ideas. Era wadde ndi mupya mu NRM. Nkoze bintu bingi nnyo. Nti ne bwe nali mu opposition nakoleranga NRM. Yagambye nkoledde NRM ebintu bingi nnyo ne bwe nali mu opposition nakoleranga NRM. Kati kino kiba kireka wa
abasajja bonna abagamba nti opposition nga ne funding bagijja mu State House. Kiba kirekawo abagamba nti mudiringa na opposition nga ate omukazi yennyini yabagambye nti yire wabadde muwefu mu opposition abadde akolera NRM. Ne mbagamba ne Anita Amongi yali kulutinga Mpuuga n'ali kulutinga Sseggona ali kulutunze Ssemujunganda byayogera mbiraba. Njagala odete video yekikebere ndema nga Ssemujunganda complaining oba challenging Anita Amongi. Njagala odete video mu Ssemujunganda nga complaining oba nga akola allegations oba nga ine ekintu kyayogera ekibiku Anita Amongi okirete. He was given a task to talk about Museveni and his family only, no national matters. Teri kidnaps, teri torture, teri vote rigging. Bamuwa authority okwogera ku Museveni family ye kubanga it doesn't affect Museveni. Yabadde Anita Amongi yadda control ya controlling Mpuuga, ya controlling Ssemujunganda, ya control bonna yaba controlling right now. Katika amagambo ekigambo kino mutegeere. Olwalina kuzomwezi ziri 27. Omwezi gwa 8 omwaka 2025. Ekibadde museeke mukirabye, billions and billions of money have been shared amongst the supporters of NRM. Era omuntu asinze okusaasaanya ssente bamuyita Anita Amongi. Ssente azijjawa. Ku Lwokusatu nabagamba nti omukazi oyo na presidential ambitions. Mukyagaanyo kipiikinga mbwongo bwammwe. Anita Amongi ayagala ntebe nnene. Alina sse mu magye, alina sse mu poliisi, alina sse mu judiciary, kati ayagala kubeera ku mmeeza nnene ya NRM. Omukazi ono alina ekintu kyazimba ng'agenda kizingako lumu nga tetumanyi. One, kansooke nkuwa ekyokulabirako. Nabagamba omuzungu ayagala nnyo ebintu ebyonoonesa ate omuzungu ayagala nnyo omuntu gw'agenda okweyambisa okubba. Omukyalo ono bukyanga akola emivuyo mu Uganda yakasinkana paapa oli omugenzi yamusinkana. Noono paapa aliko yazzemu namusinkana. Omukyalo ono azimba ki? Omukyala azimba ki? Kanti bagambe no video mujja jijjayo. Omukyala oyo ayina presidential ambitions. Zemutamanyi yagambye she can do each and everything to protect NRM. What if nga mukubye structures za NRM zonna nga the only person who can save Museveni and their properties is Anita Amongi nga guba fronting nga tomanyi. Anita Amongi kyazimba kinene. Sano nga mulenge gya kimanyiko. Lukwaga kimanyiko. Sseggona kimanyiko. Mpuuga kimanyiko. Ssemujunganda kimanyiko. N'abalala bakimanyi. Besigye akimanyiko bazimba ekintu kinene. Ffe tutunulidde ange emu tutunulidde Museveni na family ye tuyinza okulanga ekintu kikyuka omulugu bwe vubu nga tetutegedde. Watch out. Omukazi ekintu kyazimba kinene nnyo. There is a possibility nga bakyusa ango nga tetumanyi lwaki. Wadde Museveni akozesa n'asuula. Mpuliriza bulungi. Wadde Museveni akozesa n'asuula. Kye tuyita use and dump. Bwe tudda mu protocol ne structures za leadership, Rebecca Kadaga, she's far better than Anita Amongi. But the problem, she's well principled, well educated, knowledgeable, and she's known worldwide.
She's the only person in NRM asobola okuyimira n'ategeeza Museveni this is wrong, although she made two mistakes of reviewing term limit and age limit. Tewali mu NRM asobola kuyimirira kugamba Museveni this is wrong okujjako former speaker Rebecca alitwala Kadaga. Kati Museveni akimanyi nti time gyalimu eringa mpira gwa Newcastle ne Liverpool. Ayinza okuba akyusa angles mwe nga temumanyi. Babadde tebasobola kuba Rebecca alikitwala Kadaga ku bintu omukyala bye yakola n'enno ligijaalina. Olowooza talabye nti ye simple target egenda omukolera ebintu bino. Papa afudde ono yamusinkana kikye baateesa. Kankubuli ekigambo kino okufuna appointment ewa Papa takiba kyangu. But why is it very easy this lady to meet two pops in 2 different years? Waliwo ekintu omukazi ono kyazimba kyemutannatunuulira. Papa oli gwe twazika omwaka guno gwennyini yamusinkana. Papa ono mupya amusinkanye. Waliwo ekintu omukazi ono kyazimba ne ssente z'atambuliza ne ssente z'alina empitirivu. Waliwo ekintu ekitambula kyemutannamanya. Ekyo nkibagambye era nkibalekedde. Ekikubiza Kadaga Museveni anoonya omuntu asobola omukolera ekintu nga yes nga tewaliwo obstacle yonna yona omukazi. Katuddeyo wano Kokaluwa njagala uze statement ya Rebecca Kadaga. Njagala tuwe ekintu kino time tukiwulize bulungi nnyo. Njagala tuwulize statement ya Museveni. Tusooke ya Kadaga. The person aspiring to this office has only worked for 3 years for the NRM. Whether she was doing work is dependent, that's your business. But for the NRM, she has only worked for 3 years. So let us not gerrymander the guidelines. We have not sat to amend those guidelines. Can we allow the Right Honorable some more 2 minutes? No. Don't stop me. Don't stop me. Your Excellency, a national chair, I was a backbencher for 7 years before becoming a Minister of Regional Corporation. I was patiently seated for 7 years as a backbencher. Will you reply? You are wrong. Say that anybody is hunting you. And also, it is not correct for you to try to involve my people, the Basoga. To try to give the impression that you are, if it's not you, if not you, Basoga are not there. This is not correct. And I have had references to that issue, but I keep quiet. I'm a man who keeps quiet. But I am the one who fought for the Basoga. Bw'owuliza statement says ebbiri. Kati wulira history. Rebecca kennyini ngaayo obuzibu bwava wano. Wulira. Yebategeeza kubeera barashop. Singa kati asiwa migugu. Singa dde bwakitula. Singa kati asiwa migugu. Singa tewali speaker. Singa kati asiwa migugu. Okyenyumirizaamu. What happened? It happened. Now what? Chagwa, let's do other things.
Bannayuganda abalowooza nti nno mwabayisa kulitalaba obagamba ki? Balina omukisa ogenda mu kooti nesalawo. So don't go back to history. Let's move forward. No, kakati twakikola ne batwala mu kooti nesalawo netukisa ebyavaamu. So okyagala genda ku appeal. Ugenda ku appeal. Waweddeyo. Singa kibalawo omulundi omulala wandizeemu n'okikolera n'okubiza palamenti ekiyisa ekyo. Bite. Tubite. Let's move forward. Don't go around. Nothing. Quit all past. Tuli ku STV ne mukyala Rebecca. Right. Bawuliza statement eyo no reflecting ala ibaddewo kikulaga bulazi nti bana abasajja bakozesa ne bakusuula nga nfundikira awo abasinga obungi mukubidde amasimu gamba president statement gyakoze nga ali ebusoga yabadde etegeeza kikankunnyonnyole. President byabadde aggulawo ekitebe kya national platform eyiganga n'agamba nti mukyala Rebecca Kadaga maama we ate ssengawe. So in case of anything waddembe okubeegattako. Mu politics temulimu permanent enemy kyobosooka okumanya. Mu politics buli kaseera golo zikyuka. Lwaki? Rebecca Kadaga alwanye entalo ze mu Busoga n'aziggusa. Here comes NRM ng'eyagala okuteekinga Busoga ng'eyita Anita Amongi. Kati kyebabadde balina osooka okkuba kwe kusooka okkuba Rebecca Kadaga omujja mu play Anita Amongi kuva bukeddeya aje atekinge over nga controllinga Busoga. Nga n'entalo zonna ezibadde mu Busoga ziri financed by Anita Amongi badde balina okkuba ani? Badde balina okkuba Rebecca Litwala Kadaga in all angles omusula wansi. Kati mu politics olwokuba temuli permanent enemy Rebecca Kadaga alina options bbiri. Esooka bagenda muyita to either okumutuuza omutiisatiisa oba musuubiza ekintu ekirala kyonna nkiddamu kino njagala omupulize bulungi. Bagenda kuyita Rebecca Kadaga mu meeting ku bintu bagenda mu bintu bisatu bagenda mukolako ekintu kimu. One, ekisooka there is a possibility nti bagenda muyita mu meeting bamugambe nti omanyi nti ebibaddewo nti ye bwe tumala okulonda gavumenti neddako nti tugenda kusuubiza okukola okuba minisita oba okuba ambassador. She can accept oba asobola okukkiriza oba asobola okugaana. Ekyo weekiri option esooka. Ekyokubiri, omukyalo oyo waddembe okujjanga independent. Ekyokusatu, waddembe okujoininga ekibiina kyonna ky'abayagadde. Waddembe okujoininga ekibiina kyonna ky'abayagadde. Option yokuna NRM wavira mu NRM gati agenze mu kibiina kyonna ekirala ebera death row. Kino kijja kunze Rebecca alitwala Kadaga wagambira nti avudde mu NRM agenze mu kibiina kirala ebera death row. Lwaki? Saawa zino yandibadde yafadda naye ateeka okuba nga bamuwaako ku antidote esobodde omutambuza akase. Wabula wagambira public nti nze njoyininze political party endala ebeera death row babagenda mujjawo. Mbuuza lwaki? One, tebakulya ssente nti Anita Amongi alina amaanyi okusinga Rebecca Litwala Kadaga politically. No, amusinga kintu kimu, state protection na ssente. Ebintu biri ebi amusinga state protection na ssente ebintu ebi era ebibadde mu sseeke ya NRM mubadde mu state protection ne ssente byebikubye Rebecca Litwala Kadaga. Bwe tugenda mu kuyimirira nti bayimirira kaluluku nga bannansi basalawo Anita Amongi tandikira wasobola kukwata Rebecca Litwala Kadaga nowhere. So politically wasalirawo nti avudde mu NRM eyo ebeera straight death penalty yibagenda omutuusaako. Naye asobola okubeera nga ali protected as long as nti agambye nvuddeyo nyingidde ekibiina kino nkigenda mu backing okubeera nga waali nga yeebereddemu. Kati bw'omala obitegeera ebyo nobitegeera bulungi nnyo kiki bagenda okozzaako. Eyo Busoga gy'olaba nakino kankikugambe kebakubira Rebecca Kadaga ne bamufera akalulu okujja nga Museveni agenda twalayo military tanka n'eccupa
nti babaka mpaka kuwulira bubi eyinza n'obutave wadde wa NRM mukabere wa MP nchiddamu goboya ngala kutegera nti Rebecca Kadaga ina amaanyi kabagende mu kalulu NRM mwenza n'okutaba za member parliament kababebe aba nga ba NRM bavudde mu busoga ekyo nkikugambye kijje kunze bino jabbiza ogakasajja kayogera ebigambo bino era mugenda kola kigenda kubeera mawulire ku TV ku radio after this mugenda tegera nti omukazi wa amaanyi okusinga oli obukedde akoseza state protection kati kiki ekiddako okusalawo kuli eriye fe nga abenkyukakyuka olwabuuza nti abantu mufulira luddawa abasinga obungi kati abali kuno temwasoma political education okuva mu secondary school era tembali mu politics all along lwaki politics is all about numbers ebyobufuzi byonna biyimiridde ku bungi bw'abantu bw'oba olina kyovula nti abantu basala bava mu kibiina ekirala agenda mu kibiina ekirala ng'alabye nti kyekiina ennamba kyekisooka ekyokusatu mu politics nsobola okukozesa omuntu avudde mu kibiina ekirala okumanya dues ez'ekibiina ekyo n'enziba esingako kuba ekibiina ekyo mu politics nsobola okufuna omuntu avudde mu kibiina kiri ne mubesingako kuba ekibiina kiri politically ekyo nakyo tokitegeera obuuza mbu ate abantu kumufuna mu ntalo za NRM oli musiru ekizibu ekiriwo nti abantu amuze mu politics nga temumanyi dibwe njogera kikyengenda okwogera kino kikola kitya era kitegeeza kitya kachenjagatto okutegeeza nti avoidability ya Rebecca Kadaga mu politics wa Busoga region ate si Busoga wokka ne ku international level yamaanyi nnyo nkuwadde option zibadde nnya wocha wutu bw'otazuula kujjaga nti ndi mulogo nkuwadde option zinnya bw'otazuula kujjaga nti lumbuye mulogo ekyo nkikugambye era ojja kitegeera awo tuvuddewo kati wali tubadde ku Western Union mbanyonyola ebigwe kubanga okugatta information eno si kyangu muganda wange kati awo mbadde nkuleesa obulesi kati kankuzeeyo nkusomere ekintu kya Western Union okiwulye bulungi nnyo omwami era kinyonyodde bulungi omanye ebiseera ebisinga njagala osooka omanye ebigambo bino obitegeere lwaki olina obitegeera kankunyonyola nyongera kwole katono nnyo mu politics mulimu okubega era eri abatajja kitegeera mu multi political system ne mu politics yennyini general politics mulimu okubega olina okumanya omulabe enemewo oba competitor wo apulaninga ki era zaako ki ogenda kikwasaganya otya it's a normal political spying system it's a normal political spying system okitegeera abasigadde mujja kitegeera abatajja kitegeera mujja kitegeera mu byobufuzi DP ebega NUP NRM ebega NUP ADF ebega NUP PPF ebega NUP byonna bina biri mu kubega NUP ne NUP azuwero ekola omulimu gwegumu okubega ebiina biri okubega tekuli mu gavumenti kuka ebiina by'obufuzi byebega mpaka kuwulira bubi kati gwatamanyi politics nino kikunyonyola kitegeere ni mu politics mulimu okubega era bambega babeeramu tebabeera harmful baba bega information na plan na tactics zemugenda okukozesa bw'omaze okitegeera ekyo weekubira obugalaawo
kubanze ndi obategeeza nsonga zino muzitegere bulungi nnyo. Kati mu system gye mbagambe mmwe eya Western gye mutategeera eya occupation, omwami ono kaakunnyonnyola ekigambo kino tulyoke tugende ku information endala. Tuli amawanga agasoba mu 50 agali mu ssemateeka w'eggwanga bameka mulabi mu State House. Singa ovaayo n'otunuulira abaana bano nga bw'ojja obalaba wano bonna eno yonna State House naye nga baaluloola President Museveni. President yennyini omulaba ye President wa Uganda, Minister of Education Janet Museveni, CDF Muhoozi Kayine Rugaba, Salimu Sale President's Advisor, Bright Lwamirama Minister for Animal, Cedric Kanzayire President's Advisor, Milia Karugaba Administrator mu State House, Sabiti Muzeyi Minister, James Katera that is on yani family member, is a family member, Joyce Mirembe Private Secretary, Sam Kuteisa ono naye waati wanaggaga naye nga wa family ya waka. Alan Masiko ono yebba wagundi ya muwala wa Sam Kuteisa. Jimmy Muwesi is a Minister for National. Bona gwanga litya bali bumu. Susan Muwesi, that is the Presidential Advisor. John Karugire, Presidential Advisor. Hope Nyakaire, Administrator mu State House. Oje, that is Henry Tumukunde or your family member. Moses Yarohanga, family member. Joyce Sabuni, Director Wakoton imagine. Gwatali manga nako. Natasha Museveni Karugire, member wa waka. Wabugo, Presidential Advisor. Munu ya wasa waka wa mukuru. Alice Kabayo, Richard Kabonero, Edwin Karugire, onakolanga contracts za government zonna. Banan. Kakati ate bava kwechu. Bano bamaze okuba ate nabo ne bakuba amatabi ewalala mu family era mu family yimu ati ekibuuzo kyabongerako na kano nti bw'otunula Janet we bamuwa mu education ale n'akuba amatabi mu universities za Uganda kati tunuulire kye yakole Makerere Vice Chancellor alina Ikwe Director for Gender Mainstream Onometa Azobia Baino Mugisha Basa Evelyn Baino Mugisha Principal College of Humanity and Social Science Onoita Ayekire Josephine Principal College of Veterinary Tuina Omujoni Robert Kakati Bwaveyo Chairperson for Appointment Committee Eya University Edwin Karugiri era n'akuba ettabi eddala mu University ekyambugu era n'akuleta Vice Chancellor Professor Eric Katunguka bonna baluganda bonna Academic Registrar Dr. Annie tulina omukisa Director for Planning Robert Batalinga Dr. Annie begumisa sibe banabesema mbabule ani nkuleetera bibu kakati Director for Planning Robert Batalingaya kati senior procurement officer Muhanguzi Richard chief internal auditor tumwewa asimu ibabono senior public relations officer tulina omujuni asokolekera ntegede kati atulaba bwe tuteekerawo ekibuuzo ani akulembedde embuzi kyenvudde gamba mu State House nti bwe tuba bakugoba ng'ogoba osookera ku Museveni yennyini n'omugambo waayo eggwanga likulemye bulemi okodde ebbali ekibuuzo ky'osindise mu ggwanga eggwanga likoze eki likigaanye famire emu gy'otadde mu State House ani anenya munne families endala n'amuwanga amalala agali mu Uganda ffenna tuli basiru weerazaako lumuwa kakati bimutuuse kati kitegeeza alinga aweereza message eri abafamily abali mu State House nti the system is dead. All right. Mukifunye ekintu ekyo mumalo kifuna
tukyali wali mu delegates conference neggwanga ery'eritambula nze ndi musanyufu nnyo to the extent nti abasajja bano bejjeeyo ensi bategedde mu system ya Sera County Educated Ka oba Sera Bihogo and Educated Bihogo tebasobola kumanaginga ggwanga y'ensonga lwaki eggwanga lifudde ettooge bwe lityo kubanga buli omu yeefaako lulwe bwe mmawula okuwulira akatambi ako mbalaze n'ekifaananyi ki mukitegedde bulungi nnyo tulindeko wano katono nnyo mmaze obbalaga ekifaananyi kiri mukitegedde bulungi nnyo biki ebirimu kamala okkiriyalinga wano mukitegedde bulungi nnyo kiki ekigenda mu maaso nga tukyali mu delegates conference eyo ebitambudde byonna mbirabye bulungi nnyo ensambagere ezigenze mu maaso na buli kimu ekigenze mu maaso kati njagala owulirize oneka mujjewo wano waliwo ebintu bye mbagamba buli lunaku nemugaa nti lumbu yalimba lumbu nze sikyagala nammwe kambalege ku events ezibaddewo muwulire bulungi nnyo bulijjo mbagamba nti abalonzi bye baleeta si bannayuganda basi zisomba during election nga muwakana wulira njagala kaddamu kano baleesa bantu bakubawa bwe mmala okulaba ensonga ng'ezo njagawuliza statement z'ono musajja ono njawuliza statement z'abasajja bano Mpankuwe is a problem now. You cannot pay 25,000 delegates. However, I have to do all it takes to win this election. And this, when you talk about money, this has been happening because many people have been fighting even for money, even at Kololo itself, and even in the... My brother, people have money in sacks, if you do not know. I have never seen money in sacks, but I've seen it this time in sacks. And they're giving it out. So me, with my business, my small business, I cannot match those big tycoons who are running with such kind of money. But however, with or without money, I am in this race for Kampala region. There's none other better candidate who has a political track record like mine. I've been... njala balaga kiki ekigenda mu maaso ku bintu ebyo nakano kankabazanyire
level or city level, 5 per district. The election, the college consists of the following. Ladies and gentlemen, the youth. Lwaki tubazanyira ebintu bino? 1. Omanya abantu abasinga obungi mu politics mwakamulaba temunnamutegeera. Politics wa Uganda abadde wa kiyayi wa kifere. Kyova olaba Uhuru akugambye nti talabanga ku nsawo za ssente azirabyeko leero. Lwaki balese ensawo za ssente? Kyolabe mu kawulu kano aka NRM ak'emyaka 4 njagala osookozza akatambi babega National Platform engeri gyeyakolamu ekintu kyayo okikomparing n'ekya NRM olyoka otegeere the difference between the real political party ne fake political parties.